Muzeyi abadda gwe chimbabula chinsuna chintakula chinsuna chineka chinsunye mama wachibadde chi yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo bannafe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannafe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate Kawanga ne Kateesigwa kakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okulabika nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema. Yes, right. Tugenda maaso ate nate tutandika butandisi endetandikidde omulambalamba saala bakuyimiriza obanyumereza ate nate nagambye bannaffe abakyotera film productions bakutuusizzaako tutandika butandisi so nga Duncan Digital Studios ekyali ku Nyanjula egenda maaso bakutuusizzaako nate era tulina kulekani osubwa efirimu by Duncan Kataala Mwesigye Alex ekyali ntandikwa Duncan Kataala yagikuwandiikira so nga Kyomuhendo Angela costume designer bagamba Duncan Kataala tadooba ye director ate nga Ronald Omusiru nasirwalira mu location zi Duncan Kataala yakoze ku editing ne visual effects Seguya Muwadda ng'akwereza nga Baba Sumagia n'abayunga Sandra ng'akwereza nga Nangonzi Mwanje Steven ng'akwereza nga Omukuuki ekyali tandikwa okira Ronald nga Taata Maria entandikwa firimu egenda maaso Samu Kapuru Moses Scovia nga Beka ate nga Muwawu Joseph nga Dembe ekyali Nyanjula firimu egenda maaso tutandika butandisi omusajja oteeka mu cupa gyetandise egenda maaso nagambe ndatenga buli gyeminze nkwereza so nga kidde siterewa kutuusaako olugero kakati mu kaseera kano waliwo omukyala yatuuka bw'atuuka nga ajja kunkona ku geeti mpola Kyomuhendo Angel kakati olwakunkona musajja mukulu yavaayo Duncan Kataala ku kamera namugamba nimbadde noonya Mwami Dembe kwini wutuuse oba gyali omugamba ki munange yadde bansindise ne baŋŋamba ate nzije mbeeko byennyambibwa wano noonya mulimu avudde wala nnyo bamugambye wano waliwo omulimu kale yingira wewawe gwe jangu munange nga bamuyingiza ekyatandika butandisi egenda maaso kati nga tudde ewa Umaru ne Umaru bannange olinga atali siriyasi ne bannange Umaru wansuubiza ono n'omwana alimu oluzungu yamusuubiza omuteeka mubeere ennungi ne kati yenna omuwala agenda afeedinga bambi nerowooza ne naawe ekintu kino tokikwata bubi mukama wange lunaku musaba namugamba munange nange nsaba naye ate kati mukama wange ankozesa naye atabuse butabuse omulimu gwe bakola boosi wamusasula omutwalo mulamba omukozi yawa boosi omutwalo naye nazafisaako ne zibula mulimu kyogwo namuganze nampedde olengera enjala bala bali ku mulembe nzena n'enviiri nti oziraga abantu ate simpa y'emyezi namugasooka olinde kumpa emyezi ebiri nedda nze mpulira mbikoyi ate omukazi wabanga akooyi aba akooyi balina akafaliso kaabwe ekitanda bakigulira mu mpagi owulidde basookayo empagi emu eri mu nsonda kati banoonye esatu ezisigadde bajja bayunga kiyunge kati wetudde eno waliwo azze okuloga kati atunda ono omusajja tayagala kutunda kati ate nga ffe babuloka tetukyalina we tukolera owulidde twagala omusajja ono ettaka litunde waliwo alyagala
omanyi obaawo omuntu ng'ayagala ettaka nannyiniro waba tatunda bulooka kayungirizi kiba kimuyisa bubi kati agenze w'omusawo ayagala ono atayagala kutunda atunde lwampaka bannange ebintu by'ensi bino byakirwanire era tobeeranga awantu n'oga nti nze ntuuse wooli waliwo ayagalawo kati ono jjajja yali wa kiruga nnyo noono kumba amanyo kitabula kati we tuve ne tujja tudda erudda omusajja ali ayitiranga eno ne tugamba nange ono ayita ebbali eno addukira myala kiki namugaane kati neewe takyabeerawo gwe wamuleeta kakati ku kitundu kuno kuliko omugagga gwe bayita Ddembe alina gwe yawola ssente ze ono eyamuleeta okumuwola abamu ku bakozi baalina Ddembe omusajja alina bizinensi ze era alina akasente ke akawera kati omusajja yabula nga bamaze omuwera ssente ezikunukiriza mu miliyoni 2 kati musajja mukulu bajja bamunoonya bamugamba abeera eno kati agenda okwetegereza kwe mwana gwe Naŋŋonzi Naŋŋonzi oddukira eno Naŋŋonzi naga Naŋŋonzi sooka ombulire wawaya kweziri Naŋŋonzi ono we babeerera ku ssomero yali muwala bano abeepalawuna abawala bano abalabika okuba nti bayigiya tebeeraze woowe namubuuza ano wosula wamuoba nedda topangisaawo Naŋŋonzi omazeemu amaanyi Naŋŋonzi eno gy'obeera Naŋŋonzi namuga toyinza kuŋŋamba mbu simanyi mubeera California omuntu awulira California alabanga kutuuka kwerere naye wootuukayo ebyaddala wobuuka amayuuni odda mwala wooguwona kati ate ogwa mu musongolankuyege Naŋŋonzi aliwa n'ali mukazi gwo mwana gwe bannange twabeera ku ssomero nga tukutya wali mwana wa bbeeyi nnyo neewe nootunulanga eyasuze kati kusooka okwata ekyebiri ekyo bannange nga neeyanzizza kati nno sooka ompe ne ku ssimu olengera omulembe gw'olwaleero omulembe we gutuuse abakazi kati essimu bagisaba ennamba kasita akulengeramu omulamwa nina omuntu gwenziza okunobugira mu banja wano ssente yadduka ne miliyoni zange 2 kati numpa ku namba yo Naŋŋonzi tasa weebale Naŋŋonzi mu mbeera mwe baamulabira nga 15,000 azirabanga yidi eyingidde kati baamuwa kyebiri akasente ako kaali kanjawulo nnyo era kamuleetera abavubuka be yagaananga ku ssomero kati wuuno yabasembeza yagwa mu mbi omuyaye n'amukyankalanya muli wano muli mukwasamirire mulinga obugegete mulemeddwa okugira omusajja mwagambe yabeera eno taliiyo kati ate gwe ngenda okusiba ngenda kusiba gy'omuzannyo mu ssente omutwe gukulinga olutwe ne tudde yagenza okuloga kumbe oyagala atunde ate amejenga kama ye iko na mputu ye iko na mputu munange baba kila mambo yote kati tutafunga ye kama amewoza atunda ebintu agambye ono ye muvunuzi okujjako atukujja bibitelidatu nagamba nti atosaana kugira nedde ekintu jjajja tatubule sente zayagala oba omukutula amagulu oba omusaamu ki bali bagenda mussa mu mbeera emuleetera okutunda munange nga wayita ennaku 2 omusajja gwe bagamba atatunda yaani weetegereze nnyo katugenda okudda eno waliwo etuuka musajja mukulu ng'anoonya parking kati okumanya bannange ebintu by'ensi bizibu olengera eyasabye akasimu ng'okyabira simanyiwa namugane kati banne mwana gwe ebintu by'oliko ekisoboka olina kufuna njo mu tawuni n'osooka ofuna omulimu namugamba nti kati nze nsobola okufunira omulimu mwana muwala embeera gy'alimu yeetaaga omulimu namugamba dde manyi nti ngenda kuva wange nga ngenda okukola nti awo wooli tebagabirawo mulimu njagala nkufunire woobeera ewalala ebyalaavu kati kyenagamba ekyokugira namugamba naawe era ekyo kyendiko wabula kanakaana bannange Naŋŋonzi yingira ennyondo zo kati Naŋŋonzi nga tebamuweeza booda uno omusajja lingiriza booda ey'ebbiri agaba weebiri Naŋŋonzi katuba tuli awo ogenda okwetegereza ono jjajja atambulira mu kiteetero ekiteetero mwatambulira kama wome kata ukumbe wome kata tutalijja wewe otalija banfunze
gwe Nangonzi kakati omulimu gwo wagufunye okitegedde omulimu gwo gwawedde dda njagala tugende gwe kati tebava mu bufo buno Nangonzi tafuuse ngoma omwami oliyo ow'obuti bwa tuluba kati Nangonzi ono ye bagenda musuna budinda kuba akyasinga okwagala kyekyesente kakatuddako erudda eno naye ebintu bya Katonda bizibu bannaye omukwano gubaawo bannaffe bali mukwano nno yokiriya Ronald naye waliwo omuntu gwogwa naye mukwano n'obanga agudde ne musajja munno mukwano bannange eyentuno leero olakoddi eyo wali ogugumuseeko nga wasuze ne munno kati bannange ebintu byensi nabyo Katonda naye muzibu kyamugaa munange njagala mbeeko wenzira emyezi 2 okiriya Ronald yali mukwano munange ekyagaza omubi omulungi tamanya okiriya Ronald bamugaye bagenda muleka neetagala bamulekewo kakatuddako erudda n'obwavu bundi bubi bannange n'obwavu nabwo singa bwali bulwadde ng'obumirira empeke tuba tuli awo ng'omuwala akomyewo Nangonzi ovaawo bannange Nangonzi obedda ndi wano nga bannange ku bwavu obunuma n'omukazi bamuntutteko kati waliwo ebintu ebimu omuntu yenna ategeera by'alina okwetegereza nti obeera omwavu ennyo ate nakyo si kirungi n'akalungi k'olina basobola okukakuggyako awo mponyeza kati mbwe abadde agenze mu baganda ze era mbwe babadde baagala kujja kulaba waabeera kumbe ono mu nnyumba temuli wadde akatebwa akatuuza omuko kati naaga abireke nze nabagambye babireke era naye mbabuzaabuza naye mbajjeemu akasente kumbe mwana muwala gyava abakwebakira kkaba bamufudde engoma era obwedda bamukuba ngoma bamukuba bugoma ng'avaamu amaloboozi bannange kunange yebale nnyo Nangonzi ng'amuga nkuguliddeyo n'akasaati omukyalo ono omusajja ono amwagala ebyaddala kuba n'omukazi agenda n'akula n'aleetera bbaawe nakyo obulawo okituuma erinnya naye era Nangonzi era yaba Nangonzi owulidde katomanyi kangende nange mbe ng'ateekekawo no ku mudaala munnange ng'agenda kantu kanyuma ogenda okudda eno gwe ndio tukafanya kati mzee yuko kwenye njiani ono agenda kuyingira wabajja okuyingira enju mufate entumbwe mufate entumbwe ajja kitegeera tatunda abantu baagala wano tatundawo ne tudde eno kumbe Nangonzi alina omwami bali mu kukola bizinesi yeeyo baziba ali ku bizinesi omukyala ono yakola ku kyokugira zokya kwata webale munange olinamu kasente ku kyenjawo omwami no nanyini bizinesi eno mulala bano bakozi banange bizinesi ey'olubato si nnungi ate kubanga okozesebwa alina omukyala ono oba omwami ono yali amwagala kuba banange tamuta naye alina amuli obubi gwe yasoma naye omugagga naye amuwayo kasente ennaku zino capati nno zirabika zigize munange mukyalo ogira okanda ku ngano namusinza kanda ngano munange gwe alina emikono egy'ebyuma kanda ze naze kugulizaako bakasitoma capati nazo bazitogatoga bulala balinga abakyusa empapula z'amawulire katugenda okudda erudda muzeeyi abadda gwe kimbabula kinsuna kintakula kinsuna kindeka kinsunye maama wakibadde kibannanga oku sirinnye mu kinnya naye nga okugulu kulinga okuli kyoto
kiki muzeeyi mpulira ekyoto babuukirirwa awo wenninyaawo oba masopuulu si masopuulu eno si masopuulu eno bagiyita masoleega kamukutte gira muzeeyi kamuleeze kandeeze tofunya nnyo jakale egulula bannange igenda maaso ate nate ndagambye oli ku VJM official so nga mwena gye muli tubatumiddeko mwena gye musinzira okubanga mulaba firimu zaffe zino ebina Uganda igenda maaso kati munayi nga tujja tudda mu kabuga laba ekiri eno ne naawe nsobedde busobezi ebintu obisoobya sibisoobya munnange nange oli kakyala kalungi twale eri naawe oli kyami kirungi ekyami kiba kirungi ekizigo ky'abasajja ssente bw'oba oyagala okubeera omulungi musajja gwe bambi baamu n'ekisente mu nsawo yo naye ng'oyagala obiwe bamukalu olabe mama nnyabo okimanyi oba mwavu obwavu buwulikika n'okulikika nti ogundi oyo awunya obwavu kati gweddaawo kati mwana mulaba musuubiza amaka musajja tawasanga kubanga naye bukyanga ava ku ssomero bbanga siri eddene eriri awo kati tawasanga namuga njagala tugenda mwe tukyali yawulire nange kati oli omusisi wa chapati ebbanga lyonna lyakubye eŋŋoma eyo okulabika nti afuna ku music alabika munange alemeddwa kati abalina ku maanyi batandise okwasa embavu munange bwe tuveeyo ng'akomawo unedda kumba omuwala ono takyagala kulya nnyo butogo butokoso obwo bwe baagulanga mama naaki ng'omanyi emmere y'omwavu omuwala atandise n'okunyiriramu akazigo oba akajjawa n'engoye zakyuse kati mbu yafunye omulimu bamufunidde omulimu agenda mulimu gwa kutunda ngoye bw'agenda genda ng'akola ngenda banga sikomawo mukyala afuna sente namuga atayagala nfune sente nzaagala naye n'akagoma tufaayo akagoma ojja kuba saawa yonna akagoma asajja babayo ab'olugono bayinza okatuntuza ne bakaabya kati firimu egenda maaso nakolera mu kikuubo kati ng'amubuulira bulungi nnyo gy'agenda okulabika ni gy'akolera era agenda mu town batugende ffenna nange wokolerawo wemba nsiikire chapati pulani tebadde mbi naye ewulika ng'eyikuyingirira abalala namuga naawe yampadde edduuka kati ate naawe ojje kati sebo omwami onaagala kulemerako ne naawe engeri gye nkwagala nga tewandindese namuga nereka naawe ekintu kino saagala basajja beeyonga bazibu boogera ebigambo ate nkimanyi owulira nnyo leka naawe ekintu ekyo obanga nnemeddeko omukazi n'akyatula leka fuuka tesupa ggulu naawe wonna emmere ekubula n'endeeta y'ettaano abe waffe be bandabirira kumbe yafunye boosire kiboosire yakimansirira munnange nga wayita wiiki kakati owayita wiiki nga tujja tudda erudda kibuga bwe kiti wekifaanaganye njagala olabe omukyala tebamuleese maama wano wenyini ku channel yo Salabat Emmy Official. Don't forget to subscribe, share, comment and like. Tubagala nnyo mwenna mwena abatuwagira eno yo bwetyo besose bwerabise abankumire ekirango kino katukiisewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna mwena bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate, Kawanga ne Kateesigwa kakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu
musobola okujja mu Kyotera Film Production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite Institute, oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga ku Kyotera Film Production. Naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzannya firimu bakwawadde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okuleka nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzannya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzannya sinema.